Okubikkulirwa essula esooka. Okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu, n'abuulirira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana, eyategeeza ekigambo kya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo byonna bye yalaba. Alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo eby'obunnabbi buno, era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo, kubanga ekiseera kiri kumpi. Yokaana eri ekkanisa omusanvu ez'omu Asiya, ekisa kibeerenga nammwe n'emirembe ebiva eri oyo abaawo, era yabaawo, era ajja okubaawo, era ebiva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye, era ebiva eri Yesu Kristo, omujulirwa omwesigwa, omubereberye w'abafu, era afuga bakabaka b'omu nsi. Atwagala era yatusumulula mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe, n'atufuula obwakabaka bakabona eri Katonda Kitaawe, ekitiibwa n'obuyinza bibeerenga eri oyo emirembe n'emirembe. Amiina. Laba, ajja n'ebire, era buli liiso lirimulaba, n'abo abaamufumita, n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe. Weewaawo, amiina. Nze ndi Alufa ne Omega, bw'ayogera Mukama Katonda, abaawo era yabaawo era ajja okubaawo, omuyinza w'ebintu byonna. Nze Yokaana muganda wammwe era asse ekimu mu kubonaabona, ne mu bwakabaka, ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu, nali ku kizinga ekiyitibwa Patumo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe, ne mpulira ennyuma wange eddoboozi ddene ng'ery'akagombe, nga koogera nti, ky'olaba, wandiika mu kitabo, okiweereze ekkanisa omusanvu, eri Efeso, n'eri Sumuna, n'eri Perugamo, n'eri Suwatira, n'eri Saadi, n'eri Filudefiya, n'eri Lawodekiya. Ne nkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ettabaaza musanvu eza zaabu, ne wakati w'ettabaaza ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu, ng'ayambadde okutuuka ku bigere, era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba olwa zaabu. N'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira, n'amaaso ge ng'ennimi ez'omuliro, n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule, ng'ekirongoosebbwa mu muliro, n'eddoboozi lye nga liri ng'eddoboozi ly'amazzi amangi. Era ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emunyeenye musanvu, ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala eky'obwogi obubiri, n'obwenyi bwe nga buli ng'enjuba bw'eyaka mu maanyi gaayo. Bwe namulaba, ne ngwa ku bigere ng'afudde. N'anteekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti, totya, nze w'olubereberye era ow'enkomerero, era omulamu, era nali nfudde, era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina ebisumuluzo eby'okufa n'eby'emagombe. Kale wandiika by'olabye, n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo, ekyama ky'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Emmunyeenye omusanvu be bamalayika b'ekkanisa omusanvu n'ettabaaza z'ekkanisa omusanvu.